2020 Mr. Gadget iMac ikodoza game change okuva ku kiwese Star TV kugatana wali kumpewoza chenda kawomaze muna mbao nakulosani ngakubali enyimbe zinzo kubiza akabi mwikso nakulwa lero nabanjonyo anti tetubukira nsonga ne tunonyereza ne tubanga tugenda kumbera je eriko oba training abantu je bogera ko bana Uganda anensi yona at large kosanga ensonga eri ku entertainment business wa mawulire agenda entertainment so nakulwa lero njagala okwaniza ku mulabi wa program ekigunda kugata Star TV yes exclusive interview nakulwa lero atudukiro melo ko nakulwa jo analengete statement enkambwe nga muganda wange Brand Benz sawuze ku bantu bagiriko na bagiye kumideko bane abagiriko na bagiye kumideko amanya ne dobozi bamfita Brand Benz ya ngande muyimbi ngera ndi mwandisi wa nyimba Brand Benz obuzibu kitata obuzibu obuzibu just obuliwo si buzibu naye nti waliwo twagala kwegambo okudde eri Katonda mukudde eri Katonda mubeeramu ebintu bingi mubeeramu nti abaali basowaganye okutabagana abali besobya okwetondera bannaabwe kubanga tuli mu mbeera yakola ki yakuddingana so oyagala kwetondera ani mu mbeera eno tutandikirawo mu mbeera eno ngenda twala omukisa guno okwetondera David Lutalo wamukola ki David Lutalo ensobi gye nakola nawandikira mukazi w'oluyimba Sharon Walukaga era oluyimba olwo n'ozigenda ku YouTube n'olusearch nga mwabalaba luliko yanneefuulira by Sharon Walukaga era ng'emboozi gye yatandikira amafuso yankontaktinga nempandikira omukyalo oyo oluyimba abagamba nga sinaba kweyongera abagamba nti webakane mukyala wa Lutalo babijjawa nakolera n'oluyimba nandikulese mu kyalo oyo nkwagadde nnyo ekirungi ogambye nti abagamba kale ekigambibwa kuba nti webakane mukyala wakwata mu nva z'omukulu ekigambibwa okigamba bagamba era kigambibwa nga oyogedde omuntu agamba nti kigambibwa era kigamba ekintu ekyo omuntu aba ateebereza buteebereza ng'olayira amazima ga Katonda mu tetulina Bayibuli teweerigombangako ne omukyala wa David Lutalo amanyikiddwa nga Sharon Walukaga nedda era ekirungi n'ogamba nti kigambibwa bateebereza buteebereza nti nawandiika oluyimba kati oluyimba olwo nti saakoma ku luyimba kwokka bateeberezebwa nti nteeberezebwa okuba nti baba byogera bagamba nti teyakoma ku luyimba lwokka n'ebisoboza nabirya bagamba nandikulese mu kyalo bamuyimbirani nandikulese mu kyalo baluyimbira nange oluyimba naluwulira naye ngagenda okuwulira emessage bagamba bayimbira nze naye nga ate message tenkwatako kubanga ekisookera ddala David Lutalo si yanja mu kyalo nze gwolaba nzaliwa Lugoba Kawempe omuntu eyasooka okunkwatako mu music industry bali bamuyita Dr. T era nako oluyimba luyita Kaweerege mwalimu ne Kapero w'Amabula family nga nkyali katera video gye eri ku YouTube nti yeyankwata ku mukono naye David Lutalo yanyambako mu lugendo lwange osinkana cha David Lutalo ngeri gye musinkana nali nsoma ku YMCA kuba nasoma diploma mu computer science kati ebiseera ebyo twesanga ku studio ya gundi ono Sweet Kid bali bagita mwali mu Renex yali wali ku Lumumba Avenue mu YMCA yajja yakwata omuliro studio kati ebiseera ebyo David Lutalo yajina ko lumba bayita mapenzi ayimani mapenzi wa mulumanyi kitegeera kati nange nyo oluyimba lwe nakola najja n'alaba nanneegomba ekitone kyange n'agamba ng'oli wakabe ki ekiriwo wakitujje ne tukola ffenna neŋŋamba naye nkyasoma nange ngenda kukuleka osooka omala okusoma naye omala okusoma passport wange nzigula ojja weegate ku kibiina kyange ekyadda Airs sebo nange nawulira era olwamala mu mwaka gw'2013 nagenderawo neegatta ku mukulu David Lutalo naye nti weegatta mu kibiina eky'omukulu yenna oba omuntu yenna nanyi kibiina tebiseera esinga okoma ku practice kuyimba ku shows bye biba bikwatako ebiseera ebisinga mukama we ebitakwatako bino bya family bya tebikwatako togenda nnyo munda okitegeera naye kati mu mbeera eyo naye yaliwo nti mama afiso yancontactinga nempandika mukyala w'oluyimba nze nali simumanyi ekyogera Katonda mu nali simumanyi kati omala omuwandiikira nkizuula luvannyuma nga gwe nawandikidde mu kaboozi okitegeera kati mu mbeera eyo nenumba David ne mugamba nsaba kunsonyiwa amazagali nti nemwesooka nsaba kunsonyiwa amazagali nti awandikidde mukyala w'oluyimba era yampadde n'emitwalo 5 naye nsonyiwa kati David angamba obubaka bwali kuki mu luyimba luli wawandiika obubaka
omanyi obubaka bwali kugamba nti yanneefuulira biki byonna byeyangamba bulimba kati ffe tuli bawandiisi nze n'ojja n'ongamba njagala owandiike ku kino wendaba tekiwaawaaza of course bwe mulimu gwange kuwandiika nnyimba kitegeera kumpandiika banatase n'okuwandiika bayirawo obutabo kati nti nze nkikola kubanga yeba business oba oleesa akasente so n'olwekyo akasente saakagoba n'enkabaka n'empandiika naye kati obuzibu obwaliwo ng'omanyi nti mu industry embeera ebaawo nti ebiseera bisinga n'obeera gwe oli n'amala gakolagana ne mukazi wo n'owaba house boy ng'omuleese waka n'olaba nga balina enkolagana gye bakoliganye oba amuwanyi oba akoze biki nti nawe ofunamu okwekengera ng'omusajja kuba ate saaleera okitegeera saaleera gamba nti nange era nali musajja naye kwegamba nti mukama wange kubanga abantu abasinga ekintu kikwatagana n'omukazi we olaba oli oyinza okuba n'oyogera bwogeziko naye nekimujja mu mbeera ekintu ky'omukazi tekizannya lwaki mu kiseera ekyo wayawukana David Lutalo neera woba tewayawukana naye wasemba ndi kwogera ne Lutalo amazima gali nti bwayiseewo emyaka 4 bukyensonga eno ebaawo ensonga eno ebeerawo toddanga mukwogera ne Lutalo siddangamu kwogera naye wadde omukubira kasimu nagezaako byonna namukubira kasimu ngayagala musinkane nga byakabeerawo ensonga ze zonna amawulire gazikubye naye yagaana okumpa omukisa omusisinkana ne ku WhatsApp kwennyini yakubulokinga wamukyanyumya Facebook yambulookinga WhatsApp nenzemu nenfuna enamba nemuweereza message ntanaba kumbulookinga naye kusooka teyaziddamu kitegeera era nazzemu nemuweereza ne message ebino byonna binakubaawo era teyakoze kiteyanzizeemu mu mbeera eyo lwaki nga covid ono tanaggwako tuli wansi abantu ebirowoozo bibaluma music enjala ebaluma akawunga tekatuuse lwaki ovuddeyo olunaku lwaliro kuba nti weyasanguza wakoze omuko gw'ebbaluwa nga muwanvu ng'oyasanguza mu mbeera ebyaliwo n'ebisigadde lwaki akaseera kano kisookera ddala nti nze nganze nakisookera ddala nali manyi kweganga nali manyi sirina nnyo kyensobeza kiri awo kuba oli namuwandikidde oluyimba nampa ssente nga ndaba nze sirina musango ekirala twali bavubuka nga amaanyi gaba mangi ekirala ekigambo ekyokwetonda si kyangu kuba nammwe abali era abalaba mukoze ebikolwa birungi munyiziza bannammwe naye n'okumugamba nti sorry ofuna obuzibu okwetonda si kyangu muganda wange ate naddala ng'omusajja okwetonda si kyangu oli agamba sha mwetonderako ngandi kafe kisiiri okitegeera naye mu mbeera eyo nyimba ki endala zotaddemu omukono gwogyeko olwo lwe wawandikira mukyala wa David Lutalo oliose n'ombuuza ekibuuzo ekyo mpandiise ennyimba nnyingi tuweeyo ennyimba nga 5 mu 6 okusookera ddala nze nawandika haga ne saluti ya Mary Butter yeyeegaana naye yakwegana n'agamba takumanyi yeegaana ebyo takumanyi nze naziwandika naye amawulire gonna gaayita n'obuvoice note bwonna bwayita ekiboziboozi kyonna nga yennyini akakasa nti nkola ki namuwandikira byonna mubategeera byebaaswala era tebansiba kubanga senga be balina omusango bandinsibye n'ennyimba nze nazirinawo corporate bagenda mu UPRS nga nze naziwandiisa kuva dda okitegeera ekirala mpandiise ennyimba nafunye olw'akatongole omutongole sikomeko olwo mpandiise ekimyula stabwa nattoolo sikomeko ekyo mpandiise oluyimba lw'abayaye bakkiriza olwo lwa bakisiraga olwawire mukaabya sikomeko ekyo mpandiise oluyimba lwa Chris Wajjaddi mukyala wo mukyakazeeko sikomeko ekyo mpandiise oluyimba lwa Betty Mpologoma Kanyo Kawulire sikomeko ekyo mpandiikidde Julie Mulungi owa Cream Production ekikola otya ennyimba nnyingi zotaddemu omukono so olunaku lwaliro David Lutalo wafulumiza message eno yamutuuseeko batenamutuukako okusookera simanyi oba yamutuuseeko kubanga ekyandetedde okukola ekintu kino bwa oli ayinza okugamba lwaki tomutuukire mu buntu n'osalawo okozesa social media okitegeera ekisookera ddala ensonga zagenda ku social media ne ziyita ku radio ne ku TV ne ku platform zonna ez'enjawulo kati ekisookera ddala nti okumusika mu buntu kyo kyalema kyannemerera nalema okikwasaganya nakigezaako nekigaana batampa mukisa naye ngamba kankozesa social media radio TV osanga obaka bujja mutuukako mangu ampa omukisa musisinkane mwetondere byonna bye namusobya naye ng'ekinkoze ekintu ekyo kiri kimu nti nze nganze mu industry wabaddewo embeera enyigiriza okitegeera aliyo gyagala okutegeera n'okulaba embeera esooka tubadde nga twesanga David Lutalo naye nga David Lutalo twebuuza wetubeera backstage nasanga nyumya n'omuntu aweta eri kati waliwo ekyamalako enviri ku mutwe waliwo show yali ya kinene ne Doreen Mutiibwa Georgina balina concert David Lutalo wamala okuva ku stage nga nze nzirako yali akutte microphone nenjije bwe nti njimujjeko yagana ojimpa n'agisuula eri
gundi n'agikwata n'atagimpa n'engamba ne kati abaali babaddeko awamu lwaki embeera etutuusa ku ekyo ng'ate oli yali mukama wa 2020 Mr. Gadget King of Analysis CORP promotion okuva Chevese starting program ekigunda nagambye ne ku 90.8 FM tubabaawo nga tubala ennyimba esinza okubeeza kabiri asante sana zibamusa mpaka mwenda yes nakanyomero k'olugambo olunaku lwaleero Branick Benz abadde omugenyi waffe gwe tukyaliddeko natu olina kyobala oba obala kutaluyimba Branick nze kyensobola obbaga nkiri kimu era oluyimba lwengenda okuteera lwakwetonda so ubaka we buli awo ubaka we buli kwetonda nkyali kwetonda nyine nyimba nyingi zenatadde wewe ziri zesina bakola video naye nasooka nengamba ne muli mutima mukwano gwange embeera eno nyinza okuba nga ndowooza nze nange ndi mutuufu ne siri malayika ndabika namusobya nengamba nyinza okuba namulumya nengamba naye kansalewo nyijo mwetondere ansonyiwe kugamba embeera eri gye tweyisaamu eremu okuddamu naye kiri okunyigiriza kwembadde sinabamalayo ekisookera ddala ng'ovudde kuli okuba twebuuza tukola ki nali ngenda kuba ne Walukaga kolabo oluyimba baluyita nti baluyita oluyimba nti tuli momboze Walukaga yaŋŋamba nti Benz nga maze n'okukola demo nanga twandikoze oluyimba naye obuzibu olina obuzibu ne David Lutalo ate David Lutalo awalana kati ate nyirabye mwagaza nga shows za concert oluyimba tugenda sooka genda mu maaso eyo kolabo n'egaana ekyaddako oluyimba lwobire mukaba baye bakkiriza olubakisiraga ne demo njiina twalukola babiri naye yatuuka n'aŋŋamba nti omusajja yaŋŋambye wento oluyimba olwo nga wayimbye ne David Lutalo David Lutalo yaŋŋambye nti wota oluyimba olwo gwewire mukaba wayimbye ne Branick Benz yawulako okuyimba naye n'okubeera mu kibiina ekyange kati wire mukabe najje nangamba mwana wange kyetugenda okola mutabani ngera kufunia akasente olimba kanduyimba enzeka ate omunaye omusajja sobola kuva mu kibiina kuba obedde nkyamwagala oye mwana mulezi Branick Benz embozi nene tujageza okunoonya saidi ya Tata Scott lwaki takkiriza kuli konsilinga na mutabani omuvubu mukwano gwe muganda we yaliko omuntu we omasebanga tikatoyokera na mama Scott ebanga era liri myaka ngena gwandike oyimba temusikanangako ate olwedde yandeetera ebizibu mwagazaaki okitegeera tuwuliremu mu sampo y'oluyimba ano olwogezaako okuba nti okola olw'okwetonda kansampolingemu atuwulire yene project empya nsaba Dawudi tulingane wennakusobya saba osonyiwe Kachai nakoluma mukemumako sitiji wajiva moko jidako dala jiji echaule mikwano bakazi sinozibirenda okuola nokwazika naomuwa olusitaza abali nyanga mukimu temwoza luyimba lwa musajja yakoze da project eja coming soon all the way from the one and only Branick Benz yetondera mukulu David Lutalo ebyaliwo emyaka ena emabega so large upon yourself subscribing ku channel yaffe enkola ya video nenga interview engenda kuba ezanya ku program ekigunda lunakulwa mukaka sawa 4 paka musamu kitundu wa 8 ne Metro FM lugambo kanyomera ko tugenda batukuzanya amalobozi kanoba interview eno so nkwagalira ddala nnyonyi we balikwanga obeerako tusubscribe ge tukyongeremu amani neza nyoneza tata Branick Benz obaka katusubire omukulu abufune naye namusobya okay twayanza nnyo thank you so much